mbalamusiza nnyo abaami n'abazaana bassaabasajja abawangalira mu bendobendo lya Abu Dhabi. Amanya nze omukungu ISMAIL SEBUGWAAWO omumyuka w'omubaka wa ssaabasajja atwala ebbendobendo lya UAE nga era nze atwala ebbendobendo Abu Dhabi. Mbategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu tulina emisinde gye bayita Kabaka's birthday run. Tugenda kudduka nga tujaganya amazaalibwa g'abeene. Enteekateeka eno eviridde ddala Uganda. Emmengo bategese nga 3 omwezi ogw'omusanvu bagenda kudduka. Naffe wano mu UAE tugenda kubeera nga twetaba misinde egyo. Ffe wano mu UAE mu Abu Dhabi emisinde egyo gigenda kubeera ku CORNICHE. Tugenda kutandika okudduka ku ssaawa 10:30 ez'akawungeezi. Abaneetaba misinde egyo tubakubiriza okuba nti mugula t-shirts weeziri. T-shirts ze tugenda okuddukiramu kuliko t-shirt ka boto ne akasawo akatereka boto water bottle ku dirhams 50. T-shirts ezo oyinza okunkubira nze kamakwogera nzirina oba okutuukiriza Madam Hawa Nasuna Mama Abu Dhabi oba Sham Events. T-shirts bazirina oba oyinza okugenda ku Pink Restaurant nabo t-shirts bazirina ogifune ku dirhams 5. Tugenda okutuuka ku lunaku olwo nga 3 omwezi ogw'omusanvu nga oli ready okubanga wetaba misinde egyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tuchikome